وبه نستعين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل كما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أو كما قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. asinzibwa ebbanga lyonna ye Allah waffe weyakyusakyusa ebintu nga bw'aba yagadde. Olwaleero biidhinihi taala njagadde twogereko katono ku zimu ku nsonga eziviirako amaka okutabanguka. Ennaku zino DNA efuuse DNA. Abasiraamu n'abatali basiraamu, ekyo kiva mu maka g'abasiraamu oba maka g'abantu okubaamu obutabanguko obwekwese. So nga Allah waffe subhanahu wa ta'ala yali atunnyonnyodde wakati w'abafumbo ababiri biki ebiteekwa okugoberera okusobola okuwangaala nga bali bulungi. Tuna ze tuyita haqqu zawju ala imraatihi, responsibility ezo Allah zavunaana omusajja eri mukyala we, ne responsibility z'omukyala zavunaanwa eri bbaawe. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Surati an-Nisa aya 34 n'atugamba nti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatu hafidhatu lil-ghaibi bima hafidha Allah. Aya yajjanga eraga nti omusajja yayimirizaawo omukyala olw'ebyo ebyenkizo, amaanyi ago Allah ge yamuwaga ag'enjawulo, okubeera nti okutondebwa yasooka, alina ebyenkizo Allah bye yamuwa omukyala byatalina. Si kyekyokka, wa bima anfaqu min amwalihim, gwe akwata amahale n'ogamuwa n'ava ewaabwe. Kati fassalihatu qanitat, Allah bw'akuwanga omukyala nga mulongoofu mutya Allah mukakkamu, hafidha nga talimbwa amalaaya, ebyo Allah byaba mukuteereddemu ebimu byaba tofunye nga obigumiikirizanga. Ekigambo kawaama Allah bwe yakireeta mu ssuula eno ng'alaga nti omusajja alina kuyimirizaawo omukyala, so aya tetegeeza nti omusajja w'amaanyi ku mukyala. Kigambo maanyi kirala n'ekigambo kuyimirizaawo kirala. Omuntu ayinza okubanga munene ng'era azitowa kilo 205 naye nga tasobola kuyimirizaawo mukyala. Ali n'osiŋŋaana omusajja nga mutono mu ndabika era nga mumpi naye nga atasobola okuyimirizaawo mukyala. Kati Allah yakoze ekigambo kawaama, tiyakoze ekigambo quwwa. Woolabira nti mu statement eno Allah ategeeza kuyimirizaawo simaanyi. Ekigambo kawaama kiva mu kigambo qiyam. Mu ssuula embu era ayogera ku mazima yagamba nti wakunu qawwaamiina bilqisti, abasajja abakkiriza mubeere abayimirira ku mazima. So teyagamba tubeere ab'amaanyi ku mazima. Lumu bwe yayogera ku swala obutebenkevu bwa yagamba nti waquumu lillahi qanitin, bwe mubanga muyimiridde maaso ga Allah nga muze kusaala, muyimirire ne mubeere in a polite way, mbere bakkakkamu beetoowaza eri Allah. So teyagamba nti mubeere ab'amaanyi nga muyimiridde mu kusaala. Kati aya eno yajjanga eri waadih ng'eraga nti omusajja yayimirizaawo omukyala.
mu bimu ku bintu ebireese obutabanguka ewaka mutuke n'okubeera n'abaana nga siba mmwe adamu nafaq, okweyambula obuvunanyizibwa obw'okuliisa oba okulabirira abantu baffe. Ab'ebitiibwa amaka mangi tugagenzeemu nga bw'owulira enkaayana omukyala ze yeekwasa agamba kumusuulirira so nga Allah yaleeta aya eyo ng'alaga nti omusajja gw'oyina okuyimirizaawo omukyala bw'oba omuwasizza nga musomesa n'omuleka asomese, omusaala gwe gugwe ye n'abantu be, si gwe mu maka ago baliisa. Bw'oba omuwasizza nga musawo ng'alina omusaala gwafuna nga mwakikanya akole, omusaala ogwo gwakola sente ze zize n'abantu be, si za mu maka gammwe guliisa. Ne bw'aba omukyala oyo aluka mikeeka oba aluka bibbo, sente zo zaafunamu obusiramu tebukkiriza kuzabirira waka, kubanga ekyo Allah yakimwambula, tamukkiriza kuliisa maka. Arrijaalu qawwaamuuna ala nnisaa, omusajja yayimirizaawo omukyala. Naye kyabulabe okubeera ng'omuddu azaala abaana wano na wano, muli balungi mu kuwoowa, olina abakyala basatu olina abakyala babiri, naye oleka 13,000. Mukyala ono bw'anaaba afunye omuddu amuwa ennyama eya buli lunaku, omwana owookubiri taabe wooli. Kino kijja ng'obulwadde ng'obuzibu obuleetera amaka g'abasiraamu okutabanguka ne gajjamu ebizibu mu maaso. Entalo tuzigenzeemu nnyingi ng'abakyala bagamba nti yali akomye ate n'amulabirira n'afunayo amuteekamu ssente. Ng'olabira ddala omukyala abaana b'alina ababiri, abaana si ba musajja, abaana beeru, balina enviiri za Bachina, balina amaaso ga Bachina, naye ne mulayiza ajja tinaagaana. Kyaddaaki bwe mumulayiza obulungi n'abagamba nti bannange nsaba munsonyiwe, omusajja ono yenywanga wano amazzi, bali bakola luguudo, nogati okunywawo amazzi kitegeeza kinaakulaga nti naye bamunyweramu n'azaala omwana w'Omuchina. Naye nga bw'omuzza ebbali akunnyonnyola alaga nti yali anyigirizibwa mu bintu ebikozesebwa ewaka n'afunayo amuyambako ku bintu ebyo. So obutalabirira abakyala oba adamu nafaq kireetera amaka okutabanguka, kubanga Allah yagamba nti wa ala almawludi lahu, yenna yawasa omukyala omwana muvunaana ku musajja, rizquhun, ayina omuliisa, wa kiswatuhun, agenda mumwambaza bilma'rufi, ekyo kyayinako obusobozi. Mujjukira hadisi yombaka yajja sallallahu alaihi wasallam eva ku Ibn Umar egamba nti kullukum ra'i, buli muntu ali mu nsi olina by'ovunaanwa by'olunda, naga nti wa kullukum mas'ula an ra'iyatihi, ate buli omu agenda kubuuzibwa ku ebyo bye yali alunda. Nagamba nti wa rajulu ra'i ala ahli wa baiti, musajja agenda kubuuzibwa ku bantu be n'abantu b'omu nnyumba ye. Wal mar'atu ra'iya, n'omukyala agenda kubuuzibwa ala baiti zawjiha wa waladihi, ku mali ya bba n'abaana be. Ekyali kitegeeza nti ab'ebitiibwa emu ku nsonga esookera ddala ereetedde obutabanguko mu maka, abakyala batuka okuba n'abaana nga si baffe, kwe kubeera nga tubasuuliridde adamu nafaq. Ekyokubiri, alkhulu amutallaq, alkhulu amutallaq, omukyala okweyambula bba mu buntu obutaliimu, oba omusajja okugoba omukyala mu buntu obutaliimu, n'ekyo kireetedde amaka okutabanguka. Alkhulu, omukyala okweyambula bba mu buntu obutaliimu, amutallaq, oba omusajja okwekyanga nagati nkugobye, nabyo bireetedde obutabanguko bungi mu maka. Mukyala oyinza omugoba nga ewabwe si basiraamu, ate gobadde musajja musiraamu, omuzaddemu abaana agenda kunoba n'abaana abo, abaana abo mugenda bawangaaza mutya? Omukyala ono yeekyanze n'addukako ewaabwe, mu intervene mwagendedde, omwezi gwamaze ng'anobye, abagenda okubeera naye be baani? Olaba bwagenda okudda ng'alina olubuto olutategeerekeka, gwolooza yagenda nalwo naye ng'ate alujja eri? Olaba omukyala ono bwagenda okugenda bamuteekemu ebigambo, agenda okudda nga mulala?
olaba omusajja ono bwasigadde ngaomukyala anobye ne batandika omuteekamu ebigambo ti omukyala akendezaawo okukumanyira n'ebirala. Kati okugoba oba okunoba kuleetedde obutabanguko bungi era kuvuddemu ebizibu bingi. Alkhulu amu talaq, musalaama kubo gonna go Allah ge yateekawo n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam before nga tonnaba kumuta naye nga tannaba kugenda mumale okugayitamu, omwali okutuula okwogeraganya naye abazadde, mwalimu okuyita abawalimu kumuwabula, mwali okumuyita abantu abakulu ne boogeraganyamu naye nga temunatuukira ku pointi ya kunoba oba ya kugoba, kubanga buli lw'omugoba oleeta ebizibu bingi naye buli lwagenda agenda okudda nga tayimingi ekyuse. Omwogezi n'omu yagamba nti enkoko bwesula ebweru ennaku bbiri eba emaze okufuuka enkwale. Mukyala bw'anoba emirundi egiwera mu 3 aba takyali muntu nga bw'olowooza, aba amaze okugendamu ebigambo ebyenjawulo. Kati khulu amu talaq, okweyambula kw'omukyala omusajja oba omusajja ogoba omukyala nga tamaze kwegendereza nnyo kireetera amaka okutabanguka. Number 3, okukkakkanya kw'abakyala eri babba baabwe, okukkakkanya oba okunyooma kw'abakyala eri abasajja. Muzimu ku fitan n'ebikemo ebiri mu bitonde ebikyala kunyooma n'okukkakkanya nti bwafunawo akasente $50 alabira ddala ng'asobola okuddamu bbanga bw'ayagala. Bw'atandika okukola n'afuna $5,000,000 ezize, alabira ddala nga buli kimu asobola okyetuusaako. Ekivaamu kuddamu bbaawe nga bw'ayagala, ekivaamu kweyisa nga bw'ayagala. Musajja ono lwalaba nga ekitiibwa ky'amakawo kitadde akuggyako ebirowoozo. Mukyala lwafuna obwakyetwala, ekivaamu awaka mugenda kufuna obutabanguko, okunyooma oba okukkakkanya abakyala abamu kwe bayina. Omukyala ojjawo obuvumu n'amaanyi agatambula ne gava ewaka n'omala ennaku 2 nga bbaawo taliiwo. Buvumu obwo obujjawa? Era okuba essimu okubira ebbaawo omugambe nti ewaka siriwo okumala ennaku 3, essimu yano togikubako, mukyala omufumbo. Era omukyala omufumbo ojjawo obuvumu obugenda mu katale, kale ogenze ku shoppinga ogende essaawa 3 odde essaawa 9. Buvumu obwo obujjawa? Omusajja tategedde. Omukyala ojjawo obuvumu obugenda okuziikirako neiba nga bbaawo tamanyi. Ojjawo obuvumu obulinnya bugende ewammwe ku kyalo nti waliyo embaga kumala ennaku 2 nga bbaawo ali Dubai nga bbaawo tamanyi. Buvumu obwo obujjawa? Sahabiyi omu ayegezwako agamba nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'ata abasiraamu okugenda mu jihaadi, olwo omukyala yajja n'akomplaininga ewa nabbi ng'alaga taatawe nti mulwadde, asaba nabbi amukkirize agende alabe kitaawe. Nabbi yagaana, n'amugamba akuvunaanwako taliiwo, ddayo otuule. Bwe wayita ebbanga nadda n'amugamba taata wange ali bubi, ŋŋende mulabeko, n'amugamba bbaawo taliiwo, ddayo otuule. Bwe yedda n'amugamba nti taata afudde, nsaba kugenda kumuziika, n'amugamba ddayo otuule, bbaawo taliiwo. Naye olwaleero ggwe ekyo kisobola ng'ogenda bugenzi ku mbaga ya mukwano gwo matikkira n'omala ennaku 2 naye nga bbaawo taliiwo. Kati okunyooma n'okukkakkanya okwo Allah kwe yateeka mu bakyala abamu kuleetedde amaka obutabanguko. Kivaamu musajja atandika ebigambo ti abaana busibanga, abaana sibange, mugenda okumaliriza ngera mugenzi obbakebera ng'omukulu alinamu amayuuga ga kawalya, ate nga kawalya oyo akuvuga ku booda, olwo maka mumaze okugoonoona. Kati okunyooma n'okukkakkanya ku Allah subhanahu wa ta'ala kwe yateeka mu bitonde ebyokumu kuleetedde amaka okwonooneka ne DNA ne bwemulaba evuddeyo. Ensonga ey'okutaano, adamu al-istishar ala ba'd al-ashya. Adam al-istishar ala ba'd al-ashya. Abasajja obutaagala kwebuuza na kuwuliriza bakyala mu nsonga ezimu. Abasajja obutaagala kuwuliriza na kwebuuza ku bakyala mu nsonga ezimu.
omusajja bwawasa omukyala ye amagezi gamugamba nti nze yingini byonna yenze omudde ono sooka omulabe bwawasa omukyala ye alowooza nti ensonga zonna yateeka okuzimala gwe yingini gwe okubanga bw'oyagala oyogeranga bw'oyagala oyingira sawa mwenda ez'ekiro gwe olw'okwenda gwe togambwako atasaana kwenda ye mukyala negwe ogenda noyenda abaana bebbali bwomuleetera bwenda ebbali bwomuleetera abantu nno balina endowooza era njirabanyo ku tiktok era kuzino etambula nga mulowoozesa abantu abasinga nti obwenzi obusinga okusawundinga ennyo era obubi bwenzi bwa mukyala akonkaddamu nakalaba abantu balinganga abana ku tiktok okwo abamu nno nga bakyala nga bagezaako okusomesa abantu n'okubalaga nti obwenzi obusinga okusawundinga n'okufaana n'obubi bwenzi bwa mukyala ekyo bwe mukimanyi olw'okuba tuli mu kaseera ka nkomerero wabula obwenzi tebulinaako sayidi yonna kubanga n'omukyala oyo okgenda okwenda aba tayenze ku mbwa aba ayenze ku musajja kati busawundinga buvudde ku muntu na muntu ab'ebitiibwa obwenzi bonna khaswan sawaan ayenze musajja oba mukyala obwenzi mu maaso ga allah bulamulwa kyekimu gwolooza lwaki omwana w'obwenzi ow'ebbali omubaka amuvunaana kuona amuzadde taata we n'amuvunaane ku mukyala bonna bagenda kubuuzibwa mu maaso ga allah yaggamba kuti agenda kubuuza mukyala yekka ku mwana oyo agenda kufunana sayidi bbiri ab'ebitiibwa obwenzi manya nga adamu listishaara abasajja obwakyetwala obususse kulowooza nti gwe oli yingini okola byoyagala sebe omukisajja ayingira sawa mwenda ez'ekiro tabuuzibwa avaawa ye omukyalo ono bwajja ku mukaaga ez'ekiro egyo miggo naye nga aya yajja ngaeri waadihi giwulira egamba nti waashiruhunna bilmarufi mukyalo ono nga bw'omuwasiza n'omutwala allah akugambye muwangaale nabo mu bulungi muwangaale nabo mu bulungi muntu nga ggwe naye banaye okujja ewaka ng'ojja owunya olusu tosenya mannyo owunya amatu owunya kamwa mwambala pule nemala emyezi 6 gwe weeyita yingini empangaala yebambye eri omukyalo oyo bw'anaaba afunye omuntu awunya akawo n'amuwahaaga onaaluwona lwaki allah ekigambo kya muasha atuusa kireeta mu kulaga nti waashiruhunna bilmarufi muwangaale nabo mu bulungi golumala okulya ebinyeebwa byo olidde emmamba wataddemu amagi yenna ng'okyuma akamwa bwe yagala okutuula ewaka ate oyagala emimwa bakuwa emimwa kwaka akamwa lwaki muashara allah akireese special nakyawula laga nti waashiruhunna bilmarufi yakimanya nti waliwo omukyala asobola okubeerawo nga gamazima ali ku bunkenke abaddu mulina ebizibu muddu n'omala emyezi 6 tomwanga wansi biyenje bikuzaaliddemu oyambadde pule ekutta olwa yero bakugamba kujjamu program nti mpaamu omwezi guno pule emyezi eno oba okyajambala otya kati muashara empangaala esobola okuleetera obuzibu omukyalo ono okukemebwa mu butabanguko ensonga ezesa obutabanguko ewaka abaddu nga muzibuusa amaaso adamu listishar obuteebuuza obutawabulwa gwengolooza nti nze nnyinimu kola byenjagala saawa 9 ez'ekiro oba osobola oziyingira nga teriyo dduuka litunda ku 9 lwaki ye tomukkiriza kuyingira 8 za kiro eyo ensonga eyokutaano ensonga ey'omukaaga olwaliro eviiriddeko obutabanguko mu maka okulemwa obugumiikiriza ala baadi ziwaji wakati w'abafumba ababiri adamu saburu okulemwa obugumiikiriza wakati w'abafumbo ababiri obufumbo asaburu ridwa mwogezi omuyaga nti asaburu ridwa buli allah lwakusaddaakira obugumiikiriza ofuna bingi oba owangula bingi obugumiikiriza bwetaagisa sayidi zombi olina omukyala lwosobola omumuwasa ng'omukyala oyo olina biwali obusuubira mu ye wamuwasa ng'alabika bulungi nga n'amafiga geego naye mugenzi okutuuka ng'ayina dharaa'i ayina byabulamu
gumiikiriza kubanga ekintu ekiri complete mwenensi togenda kukifuna ne bwebeera mu motoka. N'omukyala asobola okuba nga afumbiddwa omusajja naye nga ku ndabika gye wali olabika n'ekitiibwa kye yali akuwa agenza okutuuka nga gumiikiriza olw'ensonga ekiri complete togenda kukifuna. Adamu saburu ziyinza okuba nga ssente mubadde mulinawo akasente Allah najja nga akwatamu nga bwe yatugamba ti Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u Allahu alladhina amanu Allah asitula baba yagadde mu nsi muno n'abasukkulumya amadaala ku bannaabwe wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'd darajat abamu n'abasitula amadaala mu byenfuna ate abamu n'abakkakkanya bwe ziba ssente zino nga mubadde muzaagala Allah n'aleeta kyaleese ne ziba nga tezinnaba kulabika mugumiikirize. Adamu saburu okulemwa okuba n'obugumiikiriza kireesa abafumbo okutagala. Nalabako akatambi akamu akawa omusajja omu Spain yawangala ne mukyala we emyaka 20 nga banoonya mwana. Omukyala n'ayogeraganyako n'omusawo n'amulaga nti osobola okwegatta n'omusajja omulala ate ye n'akuzaalamu omwana. Omukyala era atandise okuseseetuka nga n'emmesi yatandika oziweereza omusawo omu bwe bagenda ndowooza okukola ekikolwa ekyo. Mu mwaka ogwabirimu ogumu Allah n'amuyamba n'afuna olubuto. Kyewuunyisa nnyo omusajja nga naye ali mu puroguramu yakuta mukyala bakole divorce. Ab'ebitiibwa asaburu obugumiikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okulaba obugumiikiriza bwammwe n'atabawa wano ku nsi ate n'abasasula ku nkomerero. Abakyala tubasaba bw'oba obwavu buzze tokkiriza genda kufumbirwa mugagga. Naawe omusajja bw'obanga olw'embeera eguddewo leka kuta mukyala olw'okuba nti oyavuwadde kyetaagamu asaburu nga twagala okuwona obutabanguko mu maka. Ensonga endala almahabba warahma. Almahabba warahma totolaavu n'omutima omusaasizi eri abafumbo kibuze nnyo mu maka. Amazima gali nti abakyala temulina laavu ennaku zino n'abasajja temulina laavu ennaku zino. Bw'oba ddala ng'olina laavu ku munno otandikirawa omusajja yazimba ennyumba ya kalina, nyumba ya mategula, oyina emmotoka ate n'obanga abaana ababiri baneiba okuba kwagala. Bwe kibanga ddala omusajja oyagala nnyo kijja kitya omukyala gwe wajja ewaabwe ku mbaga ng'ensi eraba okeera enkya mukyala onaakusanga n'omukozi mukazi oba omwagala. Kati arrahma walhubbu okwagala n'okusaasirigana wakati waffe tekuliiwo ennaku zino oba ononefu bwasusse tewakyaliwo okwagala. Era nnyina ekibuzo kye neebuuza nga nkibuuza abasajja ate olumu nga nkibuuza n'abakyala. Abakyala mwagala ki? Abakyala mwagala ki? Ew'omusajja naggagga agenda okukebeza abaana ababiri nga babooda, omwana wa booda agenda okukebeza abaana ababiri ng'omuwa mugagga. Kati abakyala mwagala bagagga oba mwagala babooda? Tudde ku basajja. Abasajja ddala ng'olina mukyala wo gwe wagenda n'okule n'otera embaga, omukyala gwe baakubuza mu ddiiro nti okkiriza okufumbirwa gundi ku mahale bwega n'okkiriza nti ye ne bukeera enkya musajja gwe ne bakusiŋŋaana naye awusigaalo ogeraageranya mukyala okwo awusigaalo n'otunulira akawala mazima kalinga ng'akalema, n'otunulira akawala nga kawunya amatu, akawala katunula mu kasuuka konna kagubye ne weesiba ttawulo ey'ekitiibwa nga mukazi we agenza okukola n'ogenda oyingirira akaana ako ogeraageranya mukazi okwo kantu ako. Kati ekibuzo tukyebuuze ffenna babiri, abakyala baagala ki? Naye ate mu abasajja mu ate mwagala ki? Kati olw'okuba nti amaka gaweddemu rahma walhabbu etoto love n'okusonyiwa oba okusaasira, kyova olaba nti abantu bakola bye baagala. Tabamwenzeeko tatya namuzaalira mwana, n'omusajja oba agambye okufuluma asobola okubeera ennaku 3 ng'ali eyo asajja alaataye nga bw'alowooza. Tuli kuzimu ku nsonga ezireetedde obutabanguko mutuke n'okulya DNA ng'esusse. Lumu omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, aya gisanga mu Surati wa Baqara aya ya 233 ng'agamba nti wa ala almawludu lahu
rizquhun wa kiswatuhun bilmaruf. Basajja mmwe mukode ekisoboka abantu bambalabirire bulungi ebyo mulinako obusobozi mujja kuwona obutabanguko bungi. Mu ssuula emu eyitibwa talaq aya ey'omusanvu Allah yagamba liyunfiqu du saati min saatihi, bannange buli omu alabirira amaka ge okusinzira ekyo kyayinamu obusobozi. waman qudira alaihi rizquhu, oyo Allah gwe yagerera nga akasente kakyali katono, falyunfiqu mimma ataahu llah, aweeyo kyasobodde. la yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha, Allah takaka muntu kuteekamu kintu kyatalinako obusobozi. Yali akulaga sooka oteekemu kyosobola, maka gano geetaaga nnyo okuteekamu. Mu ssuula emu eyitibwa saba'i aya eyasatu mu mwenda Allah yagamba wama anfaqtu min shay'in, byonna bye muwaayo abantu bammwe waka ne bakozesa, fahuwa yukhlifu, Allah kidabulinga ku lunaku lw'enkomerero agenda kikuwa ng'amaze okukidabulinga. Awo wonna bali bagezaako okunoonyeza amakubo ga kulaba nga mukuliyetingawo what we call love. Tulwosumululwa n'oteekamu mubaamu okwagala. Ensonga endala ereetedde obutabanguko ewaka oba ereetedde DNA okubanga etabuse nnyo abakulembeze ab'ensi oba ensi zetuwangaaliramu. Eyo poyinti naye ereese nnyo amaka g'abantu okutabanguka. Abakulembeze betuwangaala nabo ab'ensi oba ensi zetuwangaaliramu zikoze omulimu munene nnyo mu kutabanguka kw'amaka. Ab'ebitiibwa, omuntu akutte ssente, omuvubuka wa myaka 30 abonyeebonye nga yeetikka mu kikuubo okumala emyaka 20 ng'anoonya ssente, n'agula akativi, n'agula ekitanda, n'ateekamu ebintu by'omu nnyumba, awasizza omuwala nga kifeesi mu nnaku 4 amukutte n'omulenzi. Gavumenti egamba bagaba n'ebintu babiri. Omwana oyo omusuubira abonyeebonye ne TV emyaka 20 okuleka TV agitwale. Ekinaavaamu omwana TV bw'anaagikuwa agenda kuwagala ejjambi yakunoonya empola gy'obeera agenda akutte. Ekyo gwe gavumenti oyinza okukiraba nga agabanyiza ebintu nti otaddewo omwenkanonkano naye ate otaddewo obutemu. Omuntu ono apakasizza emmaali y'emyaka 40. Omwana ono gwawasizza amubbye mu nnaku 3 era gavumenti eramula tumuwa ebintu bye tumuwa. Bw'obeera ggwe osobola obbiwaayo ebintu ebyo. Ekyokulala, omuddu ono benze ku mukyala we, oyagala ono amwenzeeko mugende mu kkooti amuwe siringi 600. Bw'obeera ggwe ne bakwata siringi 600 ne balukuwa nga bakazi bamwebaseeko, osanyuka? Tolaba nga 600 luno ayinza oddugaana najja n'ennyondo. Gavumenti oba abakulembeze abatutwala bakoze kinene nnyo mu kutabangula amaka g'abantu. Kuba mwakafaanani, mukyala we akola mu katale ate ggwe okola ku dduuka, naye omukyala ateeka omugugu ku mmotoka ng'ateeka omumusitula omuteeka ku mmotoka, mwana wa booda ayambala ekishooti munda, ono akutte ku mabeere, ono akutte mu kabina, batuuzaayo mukazi waggulu ku mmotoka, agenda mu katale Kibaale, agenda kumala ennaku 3 nga tannadda, ng'omusajja oli mu Kampala oli ku dduuka. Mukyalo oyo gy'agenza okukola amaanyi ago agajjeewa, yeewaana agamba nti gavumenti yatujja emmanju. Gavumenti eno yakujja emmanju, yakusindika mu ntaana, kubanga omusajja ono bw'anaakukwata n'ono akutwala mu katale ng'akwendako, tagenda kuwaaba ku poliisi, agenda kuleeta jjambiya. Abakulembeze abatutwala ne gavumenti zaffe oba ensi mutuwangaalira zikoze kinene nnyo mu kwonoona amaka g'abantu. Era ensonga esemberayo ddala olw'obudde nga tugezaako okulaba mubi ku bintu ebireese obutabanguka mu maka ne DNA, kwe kubanga abaana betuzadde tubawadde eddembe eritali eryo Allah lyaffe lyabawa. Abaana tubawadde eddembe eritali eryo Allah waffe lyabawa. Omwana asobola okuddamu omuzadde nga bw'ayagala. Omwana alina riba tegenda ku poliisi n'ewaaba. Omwana alina eddembe egenda kwerusi n'akulipootinga. Omwana avuma nnyina, omwana akuba kitaawe. Eryo eddembe erisusse erituuse omwana omuto, omwana wa nasalo okuyita shit, akuyite motherfuck,
akuyita sire, akwanukule stupid, nga bw'oddamu omwana omukuba oluyi neiba akutwala ku poliisi. Eddembe eryo erisusse limulaba nga limutadde awaka lireetedde abaana kyetwala. Omwana ojjawo amaanyi agabuuza nnyoko taata wange aliwa. Omwana wa P5 oli mukuwerebula nnyoko omubuuza taatawo waali, noga maama obwamalaaya bombukooye mbuye taata waali. Omwana wa P7 ajjawo amaanyi agalangira kitaawe olw'okuba yakubye nnyina oluyi, naga dadi nkuwoninga ogusembayo, naye ngaomwana awooninga kitaawe. Omwana wa P7. Eddembe erisusse lituwadde abaana litabangudde nnyo amaka. Omwana oyo enkyomusuubira singa omukwatiriza nga bbyo n'amukuba, mwana singa enkyomusiŋŋana bamwendako anaakubika, bw'aba ku levo gy'alimu bwati bwakwanukudde. Nga mwagala tuddemu tutereeza amaka ne DNA eziveewo, musooke tuddeyo ku huquuqi responsibility buli zimu Allah zaawa omuntu azituukirize. Amaka galimu emiteeko 3, naye emiteeko egyo gy'owulira gyonna Allah agenda kugyokya. Mulimu amaka ng'omusajja nnyinimu musajja, nga n'omukyala waamu musajja. Amaka bwe gatyo Allah tagaagala era agenda kugookya. Nga nnyinimu atuuka ku 6 ez'ekiro, n'omukyala n'atuuka ku 8 ava mu paliyamenti. Ono n'abuuza bba nti ovaawa, n'ono n'amubuuza nti ovaawa. Ono alina ekisumuluzo, n'ono alina ekisumuluzo. Amaka mwegali ng'omukyala waamu musajja, nga n'omusajja waamu musajja. Ago maka mabi. N'oba amaka ag'okubiri ng'omukyala waamu mukyala, nga n'omusajja waamu mukyala. Ono olwaliro bw'agiwaata gw'olina okugijjula, bw'aba yagiwaase gw'oyoza ebintu. Ago maka weegali era tugalabe mangi. Mbadde nzija nembako wenyimirira ku supermarket emu dakika nga 3. Omuvubuka nzisizza enseke zitagambika, si musiraamu, muvubuka muto abadde emyaka nga 4, muvubuka munene bwati wakiwago, akubye essimu mu bwetoowaze bwakozeseza nga akubye essimu, naga maama ndudde okuwuliza, ne mmanya nti oyo gwayita maama si maama wa muzaalo yonna zaala, nkitegeereddewo. Bw'amaze namugamba nti maama ekinkubizza essimu badde nkubye kugamba twafunyemu obutakkaanya ne Saara, ate mwabadde ekisimu badde mulawudi, nensalawo nnyimirire kubanga gwe musomo gwe mbadde nzijjamu. Namugamba maama, Saara yasuza nvuma nga mperemula n'akola bw'ati, naye ng'ekinvumye maama n'atuuka n'okunjiira amazzi nga ngamba munaganya okwoza engoye. Gwe bagamba obutooza ngoye musajja wa jimu kuba mulabye akanyamanga kwegali muvubuka muto, naga yanvumire mugamba ngumiikirize nga bweri Mande, kale kanzooza at least Mande nga nfunyewo akadde akamala. Maama nabadde nkooye, maama nanvuma nanjira amazzi nanfulumya. Kati ab'ebitiibwa, olwaleero mulimu amaka ng'omukyala waamu mukyala, nga n'omusajja waamu mukyala. Akonako Allah agenda gookya. Amaka amasiraamu ge maka ag'okusatu ng'omusajja waamu musajja, nga n'omukyala waamu mukyala. Olwo nga buli omu amanyi kyateeka okukola era nga buli omu amanyi waakoma. Buli omu ng'amanyi kyateeka okukola era nga buli omu amanyi waateeka okukoma. Singa tunaakwata ensonga mu butuufu nga Allah bw'azaagala, oba bannabbi nga batusomesa, tujja kuwangala n'amaka nga masiraamu. Mukkirize olw'obudde, olwaliro tujja kukomawo biidhini taala, tujja kwongerezaawo ku mulundi ogunajja nga tugezaako okulaba muzimu ku nsonga eziviirako obutabanguko mu maka, DNA etuuka okubanga olwaliro ewambye buli wantu ge matu by'ebigambo ky'owulira. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Tubasaba nga tubategeeza muganda waffe wa SK ono ayina headset bw'ayagala wireless microphone bwe twagala okukozesa omuzindalo guno si mulungi, tubufune tusamuwagire. Namba ziyitako mujja kuziraba ne sente zeetaagibwa era mujja kuziraba, tusaba mutukwasizeeko kubanga sente zabasaba ziyimirizaawo oba zitambuza busiraamu bwammwe. Ebyaffe si bya busuubuzi na bizinesi, titulina ebya byetwagala, wabula tubasaba kusobola batuusaako busiraamu bwammwe. Wireless microphone mubumanyi bwe bujja okusobola okugyayo amaloboozi obulungi, eno tukyasobola kutukolera byetwagala. Hayakumullah
وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.